Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubale nze mbabuuzaako nga nsinziira wano ku lusozi Kiwa Mirembe ebuga Basese. Balamusaako bassebo ne bannyabo. Nje baliko gyonna gye mutuusaako engalo. Abasoga balamwisa kode eyo gyebale. Mugamba muta abanyoro n'abanyoro kati, abachwezi n'abachwezi kati. Ababito banyina enkulu nyowe n'ababito kati, abadwaro banyina nyowe n'abanyina rumi nyowe nywena n'abadwaro kati mbalamukize bojo nywena abanyoro bange mwebale emirimu mwebale byone bimukora mwebale kwerinda mwebale kugonza obuhangwa bwanyu. Kale olwaleero ebifa mu mbuga njagadde tutunuulire bannaffe ababba ebintu bya bannaabwe mu mbuga. Kale mazima mu mutuufu wajja kusamira, lubaala akuluma, wajja kukiika embuga osobole okumanya kiki ky'oteekeddwa okukola osobole okufuna emirembe. Oli munaku nga bwe manyi omulubaale bwabeera, kubanga w'otuukira mu sseeryo olwo boyita abantu bo bonna baba bakuleseewo. Ebiseera ebisinga famire ekulekawo n'abakuzaala batuuka ekiseera ne bakuta ne bagamba ffe tetuzaala sheitwani n'olwekyo oyo tumuzaalukuse. Owulidde yagwa eddalu ayogera bya kitabangufu ffe tetumutegeera. Kati n'obeerawo ku bwa Katonda ng'emisambwa be bakadde bo lubaalewo yakulabirira oliwo mu ngeri eyo. Kati atuuse ekiseera akusindise genda mu lusozi lwange gindi ombeerereyo okumala akaseera bwe kati ng'okeera n'onkolera omukolo bwe guti tiye nkusindise munnange ogende ofune olwoyo lw'akakumirizi oyere embuga eyo okumala emyenda 3 nga bw'okola omukolo ogwo ofune emirembe. Tiye jjajja ng'ogenda ng'ogula lweyo lwo kirungi mulayi tebaluseera 12 ekibuye mu katale olwoyo lw'akakumirizi. Tiye taddemu n'akeeza ogenza oyere olujja lwa Nalongo oyere embuga etukule. Namu obusente bwo bukutwala n'okukuzza. Ekirungi abaana bali mu kisulo kitaabwe abaweerera naye ye yatambulaga yagenda tali ku bazoole tajja kusobola. Naawe obigumidde kubanga baakugamba ekyatwala omusajja yali lubaale. Bw'onooba obikoze byonna birubaale byayagala omusajja agenda kudda. Kati gwe ekyo tokifuddeeko. Kutta obusente bwo bw'ekinaku ogenze. Ekyemisana kyakweyiiya, ekyeggulo kyakweyiiya. Mu mbuga okuggyako nga waliwo aleeseewo ekijjulo oluusi tewaba kyakulya. Kati oli ng'alyoka ajja ng'annyukira mu kasawo ko ng'akataganjula ng'akubba akasimu ng'okwabbirako n'obusente obutini bw'obadde okola ki bw'obadde olina. Naye ddala mu mazima mu mbeera eyo okola otya? Mu mbeera eyo ng'omuntu olina okunyolwa, ng'omuntu olina okuyisibwa obubi. Naye kino kigenda erimu ababba. Okimanyi nti osobola okubba ebintu by'omuntu n'obba n'ebizibu bye n'ofundikira ng'embeera embi yonna gy'abadde alimu gwe ogenda ogiddamu nga ye omugje ku kaguwa. Otandika otya okubba embuga? Kale bannange mbasaasidde kubanga bw'obeera mu mbuga ogwo omuze ne gukusanga olwo ng'ogenze kukuŋŋaanya bizibu by'abantu byonna bye balina obyekuŋŋaanyirizeeko ggwe omuntu omu toyinza kuteebereza gy'onookoma. Kino nkibabuulira bassebo ne bannyabo.
era nga mu kyo njagala mwawule naki kye bayita embuga. Mulaba amakomera ago? Kitwale nki eyo mbuga ya Lubowa. Mulaba kye bayita Labour Ward? Nkitwale nti eyo mbuga y'abannakazadde. Ebyo bye bimu ku bifo ebizibu ennyo omuntu gy'otaaligenze n'obba. Naye ate weewuunya abantu babbayo. Abantu babbayo ate nabba n'asuubira okubeera obulungi. Era n'asuubira n'okuganyulwamu ekyo kyakoze eki. Kyabbye. Bannaye mbakubiriza era nga mbakuutira. Nze nga maama atayagala kulaba abaana be nga babonaabona. Ogwo omuze mugwewale. Mugwejjiremu ddala. Ogambe nti ekyo si kye kyandeese. Yadde bakutenda okubba, tolemererwangako, bw'obba tolina kyoba, naye weebuuze, tolina kyoba kituufu naye ate weeyongerako ki? Ojja kulaba ng'ate era tolina kye weeyongerako. Amakulu nti obubbi tobuganyiddwamu. Kati lwaki okola omulimu gw'otoganyirwamu? Obubbi bwesonyiwe. Bweba bulwadde buloope. Vaayo oyogere ogambe nti bannange nina ekizibu kyakubba. Nze gwe mulaba nziba n'ebitangasa n'ebingasa byonna mbibba. Kale bannange bw'obanga olina ky'obuliddwako sookera wange. Bwe nnaakugamba nti sikirina, manya mu mazima sikirina. Naye ng'ebiseera ebisinga neesanga nga nze nina okubba. Mu ngeri eyo osobole okuyambibwa. Bajja kukuyamba, amagezi gabaawo buli kiseera. Kubanga yadde abamu beekwasa mbu simanyi bbaamu, simanyi namalere. Naye ate eriyo n'emize abantu gye beesibirako. N'emizimu gye giri. Naye nga byonna ebyo bisobola okuwona singa oba ovuddeyo n'obaako gw'obuulirako n'omugamba bannange jjajja mbuga nina nno ekizibu. Muli mpulira ninamu omwoyo omubbi. Gubbira ddala nno. Era olaba kati wano weentudde nina gwe mpulaaninga okubba. Ajja kukuyamba. Ajja kukuyamba ovunuke ekizibu ekyo. Kale saagala mutandike kwenyumiririza mu bubbi. Mutuuke n'okubba ebitabbika. Kituuke n'okuba ng'omuze si gwa kuwona. Olw'okuba weemooledde awateemoolerwa. Si buli wamu nti beemoolerawo muganda wange. Eriyo abasajja omubba n'omwebbira. Mubba n'omwebbira n'otuuka okwagala okuvumuka nga tokyasobola kukola ki? Kuvunuka. Kale kati mbakuutira bw'oba olina ekizibu ng'ekyo ng'okitegedde banno bagambeko. Bagambeko bakutaase. Bwe baba tebasobola kukutaasa nze ŋŋamba nze sirina lugambo sijja byogera. Sijja kubyogera nja kukutaakiriza era nkakase nti ovumuka. Si weewaawo akuume atakuumira mpeera. Mbaagala nnyo bassebo ne bannyabo era mbasabira omutonzi abasaasire abalina ebizibu ng'ebyo abibatikkuleko era nammwe mweyambeyambe mube nga mubivuunuka. Weewaawo, weewaawo, weewaawo. Amale okugendako ku nnyanja.